tugenzeeko leero musajja waffe ono ekyasa gibeerako buli kadde oba neero mwali tava mu kibuga Masaka oyinza okugamba mwakolera leero mazaalibwa ge gwe bayita Abitex bw'olaba omusajja omuwanvu ng'alina enkoofiira oyo abeera Abitex tatera kutambula nga tataddeeko nkoofiira leero mazaalibwa ago okusinziira ku mutimbagalo gwe ategeezezza nti awezezza emyaka 55 Abitex bwe kiri oba Abitex tava Masaka buli kadde era ebitundu byasinga okubeera mu abatali ggulu wa Genosale abeera Masaka wano mu Buddu era ne ku zi street ayinza okuba kati kwali awuliriza ye Abitex leero mazaalibwa ge omukulu oyo Abitex yatandikira nno mu kibuga Masaka okutandika kwe Abitex abe musinguzi omukulu ono okusinziira mu biwandiiko bye yatuwaako yategeeza yazaalibwa nga 7 ogw'omusanvu 1907 ibeera myaka emeka yava side ze Kabalolole yaviira eyo akatundu bakayita Kaboohe yaviira najja muno mu Masaka ya mwana wa 3 era okusoma kwe yasomera wano mu kibuga Masaka yasomerako ekijjabwemi yava ekijjabwemi n'agendako ekasijjagirwa n'asomerako ebwala Abitex awo yasomera awo ne tuddambye endongo ebyendongo Abitex ono yaliko DJ okutandika waliwo yakubiranga bayita ku Simple Villas yatandikira okuba nga DJ Sebo ng'ekyuma kitabula Abitex oyo tomulaba obuwanvu nga ye DJ Abe era abamulabako bamuteena nti Abe yali wa tabbo nnyo era okubeera mbidongo obwo Abitex yegomba nnyo bana ba Pride Theatre ba Pride Production abo bategekako abajjukira Livingstone Kasozi ekivulu kyabwe kyebategeka mu Masaka Abitex watandikira okufuna ekinyegenyege n'agamba nti nange nsobola okukitegeka awo nno kwe kunoonya Walukaga ne Mamuli Katumba ekivulu yakitegeka kyali kya 2,000 era agamba nti yabawa emitwalo 7 okujja okuyimba mu nteekateeka n'etambula bwetyo ekivulu ekyaddako yakiteeka ku sinema awo yaleeta Mulindwa Muwonge n'azannyamu omuzannyo era gwatambula eddala bulungi ebivulu byonna ng'abitegese kati awo n'agamba kangate ku bayimbi b'akadongo kamu Paulo Kafeero era omukulu Mamuli Katumba yamuyamba okumutwala ku National bayitawo Naire Theatre ebiseera ebyo Kafeero yasinga okuba ate ng'apoyeranga obudde obwo agamba baseetinga ekivulu ani asinga era ono Abitex yaleeta ebintu bino bye muwulira eby'ennyonyi nti baleese promoter aleese ennyonyi Abitex yakireetamu ekyo ekivulu kya Kafeero mwalimu Mulindwa Muwonge Geoffrey Lutaya n'aleeta n'ennyonyi naye bakwata omugambe era ekyali awo Abitex n'akola ekivulu era mwe yasooka okujja emmotoka ye Sahara yagigula $8,000,000 2 yagamba Saida Kaloli ono ng'ayina amasannyalaze ayina akayimba Wanchekekya ebya Wanchekekya mwabitegeera byonna azaakola ebivulu era abayimbi azamanaginga n'abayimbi Serena Bata yavaayo ng'atugamba agenda Molopa akadde kano sinza kulimba muyimbi kigwaliko agamba nti okubeera okumanaginga abayimbi Jeff Kiwe yamulumya omutwe n'agamba Jeff Kiwe engeri gyakolamu ebintu bye ng'amwegomba nnyo omusajja oyo kwe kubanga naye yatandika ebintu ebyo omukulu gwe ayita Abitex abaana balina sinza kulimba n'abakyala naye kyolina okumanya nti musajja muzadde asinga kwagala nnyo kadongo kamu abadde nnyo n'entalo abaddeko n'entalo nnyingi nnyo abayimbi bangi nnyo babaddeko n'entalo ez'amaanyi kakasa nti muzimanyi naye nga leero mazaalibwa ga musajja oyo ayambala enkoofiira bamuyita Abe Musinguzi Abitex